Kale, a breaking news. Agavechitende akutimya Vipers gakwase naku oba mawulire mabi nnyo ddala awaliwo omuvubuka abasinga dozambadde mumanyi bamwita Abubakar Lawal mumumanyi gayo mu Nigeria agayo yaliko kutimya AC Kigali abadde agenda ku training onaku olwaleero musawe eyise mabega nafuna accident ku Ntebe Road wabula nafiirawo. Nkugambye Abubakar Lawal abadde agenda okubeera nga akola training ku Ntebe Road okusinziira ku reliable sources nafuna accident nafiirawo. Omulenzi ono jjukira mina aliko kutimya AC Kigali nkugambye kutimya Vipers abadde omukwa abasambi abateekawo embeera n'abateekawo enjawulo gayo oyo ndowooza abamumanyi alinyanga olaba amagulu goyinza ogamba mulemalema naye ng'amanyi omupiira alinga omulema naye ng'ava munansi w'eggwanga lya Nigeria. Abubakar Lawal rest in peace amazo afunye accident tazengulu afiiriddewo kibi nnyo ddala atuviiriddwako omusambi agwayita Abubakar Lawal omusambi wa tiimu ya Vipers simawulire gasanyu yadde. Rest in peace. Yes, amawulire si malungi nnyo ddala agava mu byemizannyo nga wawulidde. Kyewuunyisa mu bintu byonna abantu kyebadde era basinze okuba nga beewuunya nti ogenda ku platform ya Vipers FC tekuli kintu kyonna kibapositinze ekikwata ku muvubuka ono nti oba afudde. Ekibapositinzeeko ssaawa nga 4 emabega eyo nga balaga nti olunaku olwaleero balina omupiira ne Mbarara oba Mbarara United oba Mbarara FC kyekiriko. Era amawulire gano wegabutikidde emitimbagano abantu owedda beebuuza naye ani runninga page eya Vipers FC kuba nti tebalina kye bataddeko. Actually ngenzeeko ne ku page ya Uganda Premier League nayo tesisanzeeyo kintu kyonna ekikwata nti oba babise omulenzi ono naye mawulire mabi nnyo nnyini ddala okulabika nga mwana mulenzi ono avudde mu bulamu bw'ensi eno ku makya ga leero era nga bw'obiwulidde abadde agenda ku traininga bw'atyo n'afuna akabenje n'afiirawo tasobodde kubanga asimatuka. Mawulire mabi nnyini ddala era nga omulenzi ono yali ku ttiimu eyatwalira Vipers ekikopo season eya 2020-2023 yaliko era abadde mulungi nnyo kankyogere bwe ntyo ng'ayambako ttiimu okuba nga egenda mu maaso. Tetumanyi obulamu bw'ensi eno nga bwe buba Mukama yagaba era yajjawo era munnange tubeera n'okukkiriza nti ffenna lwe lugendo naye ogenza otya. Mukama agumya ab'eŋŋanda n'emikwano e Nigeria okufiira ku mawanga si kyangu naye Mukama bw'atyo bwayagadde. Nga tweyongerayo munnange mawulire ag'enjawulo full figure avuddeyo ne yeetondera General Nalweyiso. Jjukira full figure y'omu ku bantu abavaayo okucelebratinga General Nalweyiso abaana lwe baamuyisaamu eggaali. Y'omuntu aba agendera ddala mu maaso n'agamba nti kookiwulire okitegeera naye ndowooza olwalabye General Nalweyiso ng'avuddeyo bambi mukaza waatu abantu b'amagye bano balina engeri gye boogeramu era balina engeri gye babeeramu kwegwamba abeewombeefu oba nga tewamusanze mu kyambalo ekyo ekyamagye ng'ali ku jute. General Nalweyiso ku bivumu abaana bye baamuvumye yavudde ate ye n'ayogera nga mukakamu nnyo nga bw'okiwulira. Ndowooza oba kyekintu ekivuddeko full figure ate okuvaayo ne yeetunda. General Rice chenabadde njogera kituufu. Wamaje General Rice. I love you so much. Very sorry. Statement bagikuwadde bubi abagikuwadde. Naye njagala munyiigeko. Kati ndaye baliko ono omukyala gundi. Ono werubaga. Abavuma. Bamuvumye bamukozemu embizi bamukoze batye emimwa ono omukyala. Voices tugenda zivaako. Ani ono omukyala. Omwana yabadde mu chaachi. Natekayo obaka video kabadde kani. Ng'abaana bawemula. Kamutoloseeko. Ng'ekigambo kyasookeddwako gyennyini kali esimu eri waggulu nga kiwemula. Vale ku voice balina AI. Omwana akukwata n'akola AI nga gwe kennyini gwayogera ekyo nga baagala bategeera ekyo. Bakikolako ku Abitex.
Nyamugamba abitekisa wagidde. Kyatandikira mu luyimba gomba yali muyimbi. Oba David Utalo. Naye Katonda tuyamba n'ekivuka kya dawano kiweewo kiri awo kyayika Windows. Kyakwata David Utalo nekimutekamu AI n'amukyayisa abantu mbubu David avumye Musumba. Namuyimbisa n'avuma Musumba. David nfanfe wa Musumba we bati ekyaki gyasabira ne ku 31st takola abera mu kyaki. Era mu kikumu ebiri sesatu nga tuli enamayumba tukweze kukyalira Musumba ne David najja n'atusanga. Kirungi realizing ensobi yo naye kinsanyudde kye kino. Agambye nti kituufu abaana bakozesa AI ne bakuteekamu ebigambo naye ebyo byo byabadde ebigambo bya full figure yabyongera si mulundi gumu ebiri ng'abaana basabula General Raiso n'agamba nti kokiwulire ffe twajeewo nga batukubye obucupa n'otugoba okalira okawulira byali bigambo byeso kirungi nnyo abavuddeyo ne yeetonda emunanga omuntu asobya ate bw'osobya n'omanyi ensobi yo ne weetonda kiba kikakatako omuntu okuba ng'akusonyiwa ate ekirala era full figure nakugambye nti y'omuntu akujjonkera n'akwogerera ebisongovu n'akuvuma n'akutabula ate oluvannyuma n'avaayo mbaakola ki n'avaayo n'alaga ate n'ayogera ebirala enkeera waalyo n'aba nga akola ki n'aba nga akuwaana full figure Jozi wane gyevuddeko yakunga abantu baleme kugenda mu kibulu kya Alien Skin naye kyewunyisiza buli omu ate ng'avuddeyo awana Alien Skin nyongera okumwebaza Alien Skin so thank you so much omutima gwolaga n'ekyokola kyewuunyisa byanjawulo nakutabana bo ku street kids bine bintu ndowooza abayimbi oba abasooka twali tulabanga abanene nnyo be balina okubikola oba kiki Alien Skin yali namba n'abatu azazawula abaana bangi bazadde baabwe babanona kibola nti alina ekikoosi no aliko feva mutambuli yako azazawula abaana bangi nolaba omuzadde nga noonya omwana omuzadde najja n'akalaga omwana yambulako waliwo ekyana ekyabadde mu yero njagala nakukitwala bakita Eric Simanyani bannange omuzadde woyo wabula ekyo mukingi baana abato bano street kids ndayira Katonda ali mu gusanko even ministry yali akoze kintu Alien Skin kyakoze Siwanko wadde minister nti akunganyiza ku baana abo aliddeko nabo mutatonde ku baana nibe ajjayo njogera ku baana abato ba kids abaana bato bwe bati babies yes sogera ku baana abatandise okukola oyo ye full figure yagambye mbu waliwo omwana omuto eyamukutteko era ayagala abe ng'amutwala oba ayagala kumwadoptinga oba ayagala just abeere naye ng'amulabirira awo simanyi yagambye nti yabadde afollowinga buli kimu oyo ye full figure era omwana waliwo agambye nti bannange nze nakeera ku salt nti nakedde ku salt kulaba full figure n'agamba ki nti oluvannyuma lw'okujjonkera nti naye kyewunyisiza abakedde ku pulogulaamu ya salt nga nze muliwa twakedde ku pulogulaamu ya salt eya full figure naye full figure mukama amwagala tajjonkedde wadde nakyo kujjako awanye kibanda nga bwalabirira abaana aliri mwana muto aliri bannange omutima gwayina tubaddeko nze era waka nagenda ku peji ya Nkunda oba akalikodize era kati nze Rufika zikuyinaako obuzibu naye tubale tukedde noba kujjonkera ku Sande tubale tukenda wa pastor Bugembe kusaba ya tugenda kusaba togere ensonga zaffe naye mukama yeebale ntojjonkedde katubula yani abaho sebo webityo munnange webitambula era nga webigenda mu maaso ffe wetuli kubanga tugakutuusako gonna getolola era gagenda mu maaso mu ggwanga Uganda ate Ssenga Acid avuddeyo munnange n'ategeeza Junior mbu waliwo eyamutumye n'amugamba munnange Nesoni Tamale Junior mukwano oli otya mukwano kakati omugagga Amini agambye nkugambe lekerawo mukubira amasimu agambye yakugoba lekerawo mukubira amasimu era n'agamba yakuwaako ssente ng'ayagala wenaazeeke ennaku n'okola ebyo byotera okukola nga weefuula ow'ekitalo n'omuvuma n'akugoba agambye lekerawo mukubira essimu n'akugamba mbugenda okwe nakugamba byo wantugamba mbutugende tukole naye nakugamba genda okole diale si bigambo byange mugagga Amini yakugambye Tamale Junior mirundi
wano tulinde Junior kyanaddamu bano nabo balina ensonga zaabwe senga Acid ne Junior si mulundi gumu seebiri tubalabye nga beeyogererako ebisongovu so ono agambye mbu bamutumye tulinde Junior anaddamu ki naye anti omumanyi Junior naye tasirika tuvuddeko eyamunaye amawulire agakagwawo ge mbadde n'akafuna jjukira abakulira akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kya NUP baawambibwa bana ku bana abo ne bataako abakyala babiri essaawa ya kakati amawulire agakagwawo nti ne bano babadde basigaddeyo nabo baba basuula kati ssategedde baba basudde awo ku kitebe kya NUP naye nga amawulire agaliwo galaga nti baba droppinze essaawa zino so tujja kubanga ndowooza nabo tuwulira biki bababuuziza ki naye sitoli ziba zizimu of course baagala kumanya muzaako ki pulaani ki era biki ebiddako bla 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 ebintu weebityo so naye nga tujja kubanga byonna tubibatuusaako mu maaso awo yase era gatweyongerayo munnange n'amawulire ag'enjawulo omwami agambye nti obukambwe bungi nti abantu bano bukya batirimbula abantu ne reports z'abalemerera teri kye baali bakozeeko nti oba batuleetera reports tutegeere abantu bameka nti ekyo nakyo kikyagaanye ekisinga okubasumbwa kwe kukula speedi nga bwe kisoboka wabula nga amagezi mwagaleka gya kinaana weyabaye nti tulina okweexecutinga ezimu ku ngero z'abajjajjaffe ze twakula tuwa ekitiibwa ng'obukadde magezi nammwe abawutta abaakaddiwa musobole okugyamu eggwanga lyaffe lifuuse ekitagaso yasamatwalwa na nnyoko okulwana ni yabatuma gwe tunuulya ku be mwakozesa okulwana be mwalwanyisa ne be mwalwanirira ku bonna ani akyaliwo mulyoke mutusibeko ebibooziboozi byammwe ebyo ebyekisiru eby'ekitumbaavu mwe mumanyi abaana b'abantu bameka be mwafuula abasajja abakulu ku myaka 9 jasima okubeera wano we muli mumanyi abaana b'abantu be mwatula masitayizinga jasima okubeera wano we muli mumanyi ebiroto ebyentiisa bye mwateeka mu baana b'abantu mwe jasima okubeera wano we muli mumanyi omusayi gw'abannayuganda ogukulukuse ku nguudo z'ekibuga Kampala n'ebitundu ebirala mu ggwanga Uganda jasima okwenywereza mu bifo bye mulimu essaawa zino eno mumanyi abantu bameka be mukulukusiza amaziga mu mitima ne mu maaso jasima okwenywereza mu bifo bye mulimu essaawa zino eno okay fine mwalwana ne muleeta emirembe mu ggwanga Uganda kakati gyalagawa emirembe egyo olwamala gy'abaaki mwatirimbula bannayuganda to the extent nti tewali kitongole kyonna kyonna kyali kikoze research ntuufu ku numbers mmeka bannayuganda be mwatirimbula mu linnya ly'okutuleetera otulo kakati otulo mwatuleeta twamala twalagawa abaana ba Kibalama John Bosco bakyafuna ku tulo mama wa Yasini Macheta akyafuna ku tulo abaana baddamulira bakyafuna ku tulo okay fine abo baali beenyigira mu byabufuzi abantu b'ekiteezi bo baali babyenyigiddemu nabo bakyafuna ku tulo abantu b'ennaasa be mwasenera amayumba gaabwe bakyafuna ku tulo n'abantu okwetoloola ensi yonna be mujja mugoba ku mataka gaabwe ne mugasikiza obusajja obugwira bakyafuna ku tulo ze tewali kintu kisinga kunnyiza nga muntu musiru kwagala kunkyusa bwongo psychologically awo beera omumanyira era singa naliwo mu myaka gya 86 we mwatirimbulira abantu nandibaddewo opposition mummwe lwansonga okuva kwolwo tewali kintu kye mwali mukoze kimakinga sense mukola kasasiro mwereere gwe kakazi gwe olowooza singa nali omu ku abo abayizi be mwawamba mu Gwokutaano mwaka gwa 1981 ne mubatwala mu nsiko nga mutambula wabula buli akoowa gwe mutta kuno kwotadde n'omusomesa yagezaako situla abaana abamu abaali bakooye ng'ayagala baleme kuttibwa wabula naye kennyini n'atuuka n'akoowa naye ne mumala ne mumutta ne mubaleka nga mubaziise kungulu wabula ng'emibiri gyabwe temugibulizaayo mu ttaka golowooza singa nali omu ku abo abayizi nandibadde nzikiriza nti nekintu kye mukola kye kituufu be muli mu kulwanyisa be bakyamu saaliyo naye kati wendi tosobola kundaga nti n'abantu abali mu makomera abantu be mutirimbudde be musindise ekaganga abantu be mubuzizaawo abantu be mumenyedde amayumba gaabwe nti be bakyamu mmwe batuufu n'olwekyo temutusirwalirako mutuggyeko obwongo bwammwe omutali magezi tolina kintu ky'amakulu ky'osobola kuvaayo ssaawa ya leero n'oyogera ekimakinga sense golowooza gwasinga mu situuni okubeera arrogant ogamba nti obukambwe bungi naye abantu balina enyiike ku mitima era balina ebiwundu bingi nnyo kyeva olaba omuntu avaayo n'ayogera nga mu butuufu owulira ddala nga kwegamba ng'emitima gyanyigirizibwa naye kyewuunyisa nti mu byonna nga bigenda mu maaso waliwo essaawa ya kakati abakyakkiriza era nga bakkattiriza nti teri muntu asobola Uganda nga si Pulezidenti Museveni
era ne batuuka n'okutugamba nti essaawa ya kakati President Museveni bw'atuukibwako obuzibu katugambe God forbid nti afiiridde mu nnyonyi mbawe mulabira nti yabadde musajja mu basajja wano eno Uganda. Munywe enjaga, mulye embizi embisi, mulye amayirungi, mulye emirondo, munywe waragi, naye musabirire ekintu kimu ku nsi kuno era nkisazaamu ne katambala kano kagende emirundi 10. Ffe mukali kyewaffe kasowandula obeera ovumirira ekintu okoze otya emirundi 10. Temu ekibi ekiyinza okugwa wano nga President Museveni afiiridde mu nnyonyi kyenva ngambye nti emirundi 10 nkivumirira. Tekibangawo. Munywe enjaga, mulye embizi, munywe walagi, mukole fujjo lyonna ne musabirire wabeerewo smooth transition of power. Musabire nga President Museveni nga helicopter ye bw'eva Entebbe etuuke gy'alaga akomewo. Museveni n'amala afiira mu nnyonyi kyensazaamu emirundi 10 kungwali entindo oyinza obutatuuka Kisaasi, ow'ennajja nankumi oyinza obutatuuka Namasuba, ow'omunyene oyinza obutatuuka Ssenyange, ow'ennaggulo oyinza obutatuuka Kololo. Owulira, ow'omwina Sweden ku First Street oyinza obutatuuka ku Second Street. Eggwanga lino nga bwe ndiraba. Kino nkyogera with authority kubanga manyi anga eri mu bantu. Eggwanga liri it's boiling. Omanyi volcano ye Congo, omuntu akwatidde eggwanga lino alyogo ye Yoweri Museveni kubanga Katonda yamuwa ebitone byonna n'ekyasinga omuwa the ability to listen to everyone, the ability okutoleratinga buli muntu. Mu gavumenti eno amanyi bajenera abasoba mu 10 abaali bagezezaako omujjako, but they are here moving freely. Nawe obamanyi abaali bagezezaako ku ne bali wano mu Kampala abamu n'aba rehabilitating. Kati bwe ndaba embizi esuggestinga mbu ne bwafiira mu nnyonyi afe olw'emirembe gino emyaka 4 bannayuganda balowooza mbu Uganda tuli Vatican. This country called Uganda within a brink of an eye esobola okufuuka Libya, esobola okufuuka Somalia, esobola okufuuka Sudan eyawaggulu. Okuli namwe bannamawulire mwe bakungu mugayidinga debates zino muzanyisa ekintu kyonna, temuzanyisa security ya president, temugizanyisa. Ate bannamuli bakoze eki mugayidinga debates zino nga mwogera. Oli bwaleeta gasiyo oyo mufulumye studio agende. Owulira okujjako nga temusoma. Habyarimana ennyonyi ye bwe yagwa situmanyi oba baakubankuba oba yagwa bantu bameka abaafa e Rwanda? 10 si 10 million. Kigambibwa nti abantu abawera miliyoni baafa ng'ennyonyi ya Habyarimana emaze okukubibwa. Situmanyi oba yagwa bugwi? Oyita ojok helicopter ye bwe yagwa e Luweero abantu abawera 500,000 baafa e Luweero. Kati olw'emirembe gino gye mulimu ne musula mu mezenwa ne munywa omwenge okuva mu Nnyonyo paka Bulindo, ne mugunywa okuva Arua paka Kisolo, ne muva Ekisolo paka Mutukula, ne muva Mutukula paka Kweni. Mulowooza nti Katonda yekka yabeezezzaawo eggwanga lino? No. Libya tewali Katonda, Somalia teri Katonda. So lindako Somalia gye mulaba yatabanguka. Amin yagenda mu honeymoon 1971. Abaffe tubiwulidde byonna by'otugambye, naye munnange ebintu si byangu, twetaaga okuba nga tukyusamukko era nga munnange avuka essaawa ya kakati embeera egaanye, emyaka gigenderedde, buli omu alaba ebintu nga bw'abiraba, naye watya ng'era tufunyeewo kyengi era emirembe nayo ne gigenda mu maaso. Abantu abasinga bagamba mbu singa President Museveni bw'anaaba avuddeko era bajja kutabangula emirembe egyaliwo egibaddewo ebbanga eryo lyonna. Anyway, omusajja ono oba omwami ono ayogedde ku peaceful transition, naye eyo weebuuza erinze eki? Ebbanga nga ligenda. Bw'oba yandibadde kale beetaaga peaceful transition, tugamba nti obuno bwe bwandibadde obudde
akikole ng'akyalina amaanyi omusajja wattu naye anyumirwe retirement atuule ewaka wali lwakitula nga avuddeko mu mirembe anyumirwe n'abazzukulu nti ekyo kyekyandibadde kirungi naye kati yo eribaawo dde tuli ku NCK TV nkugamba kimu nti woba nga tona subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde byonna byonna buterevu amawulire nja kubanga ngakuwa era nja kubanga ngakutuusaako wona woli wonna wosinzidde sigala naffe tuvaawo.